Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyingide waje trader Stecia Mayanja ngabulijo. Mukwano bangali yo na chitoni wenna oli muhindi omanyokuzina omanyokuzanya oli mukubi wakivuga naye oli mupya mu industry. Stecia and the house galwakwadde omukisa oje olese nabo ekitone naye ogenda kwita mu kiraita auditions oba okwewandiisa n'osunsulwa okuwandiisa okwo kwa sente tono nnyo emitwalo 5 gyokka n'ojuza fomu. Okwewandiisa kuno kugenda kukomanga ennaku z'omwezi December 30 obanga 3 omwezi ogw'e12 ogwa December naye nga njagala kutegeeza nti offices zaffe zisangibwa Nyanama opposite Movit otuukako Movit abo botuuse offices zaffe eza All Magic Records jangwe wandise emitwalo 5 tukole ngobi mwana tempo bileko ko mifaliso ejabos ko echasizo kubera emilungi nga mufaliso dino mulimu bata fit sleep mufaliso mo yiti bunyonyi dala atenga bagina ne spring yakala kwa round bali mufaliso bata high density baina diraxi baina mufaliso dina orthopedic baina fiber pillows atenga baina open mattress mufaliso dina milungi no beyonili osasula omazekula mufaliso kuno atenga rose form egaba free delivery njako shegerenti deposit For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Roseform, home of high quality mattresses. Nyoka ngule dobozi ngo mtu agambye kakatu kakeka kwa katono ko badonga olaba mama nkusamwe ekitibwa naye gwa kyemalamu wewe bula weka weka kiko ndito kadde zize wano ne kugabako ka bulungi ne ka mama mwana lwaki okola kino na kino amulumba lwa kumukuba sije gwafinyize bikondo no bana ngo ogenda kunkuba kale nkuba nze sobola kugwa na sha mama ngo mulungi bwati nze kankubulira nati katolaba mama kankubulire lekerawo mama oli muntu mukulu kino zize kikugamba mama okusala kanya bigambo si kirungi mama bajja kutuza mbigambo amemyanga josi byonambi atule sirika wacho kana tomfala kugeni dabibi wako kuona kuwi sokola teri sinza na kulingiza nayo olwati nini mama siri mwalawo mama wakamira nyoko manya kitawo wagenze da mukikato gera mukikato nange kwasule mukwasa nje wonna ndakwasa byonna bodaya kumanyira nze nyoka kuzaala teri yo nyoko mulala teri yakulaga kitawo mulala no kitawo gotijja tijjara nzena kumulaze zola kujja nayo ne nkugabe wala ate nawo ne nkujja nawo ne nkugabe wala ne nkwongera yene ne nkugabe wala nze nkugaba nze manya nyoko nze manya kitawo nze manya takuzaala nze manya kuzaala lwakyo neregalegako lwakyo yagala kumanyira otyo sagala kumanyira toddayo sala mwana ina manyira ate kanubera kitawo ndabe kyenkyana ekyemukola namugamba ekintu kino kiveemu mulundi gumu namugamba pozi nga alina kyayagala kumutabusi dono si yanjagazaki anja otyo seb bwe dono si omwana omugambye eki nagambye eti nagaliva bintu bino lwaki onebesa ensi lwaki onebesa duniya lwaki onebesa obulamu lwaki onebesa okweyagala gwe kiki kyoliko nagambye va ku bintu bino omwana omugambye byaki lwaki obimugambye donozi Tarazi yakwisa mirundi beka. Nkudda nali nakwesonyiwa. Wozengo nondola ojo ompa. Tanaziembo. Ondutya bwerere. Tatogamba. Lwaki nebesa dunia. Ondutya bwerere. Saka nakala kwefula. Ononzito yagalo sigale ngoli na mwandu. Ngasigala na mwandu sigale. Mbado gasiri woze. Ngatuna zako mwana mulala. Twala eri kuzamu konda kabla ngana kuzako. Kuzako bisako. Twari sagala goruka sikesoro rwolina nebye bikabo byoina matamagwe bitako ogendo sala bikabo era ndingana mwandu kati wanina mwandu nange walwenja u onye heye iriwa obado nyamba ki mbula kyo bado nyamba onemese motoka onemese buli kimu ngonemese ote moto wadonozia mazima gakatona munkulairira ebintu bino botabifamu nja kutanze ku kankubuli Toda yako nebesa bulamu bwange nze wano najja nnonya ebintu byange by'obulamu bwange nembitereza buli kimu osanze kiterete nkiruse ekintu kyange buli kimu kiri bulungi gwogenda ojja okitabule donozi olina kyonjagaza nze kubulya bwe otava ku bintu byange gwe byempanga gwe n'opangulula ngwasanze ndi bulungi nga ndi mbakaka ngeteredde wano wansanga tumanye na wawe najjawo nja kutuka donozi yonze kikwatako n'emmotoka n'ebintu byona biye nja kutta nze kubulya ebintu nabivuddeko
oba kuwaba kuwe ngobivamo otya nze master plan sinaba kugamba nti bivemu we ngobivamo wala kuyiwa muzanyo gwange omanyiwa nakutandika omanyiwa njagala okumaliriza kolekoddamu odayo nongangalaze kubulya kotono siyo amazima gakatonamu siri mwanguze kubulya tono siyo wondabawa nkubulya siri mwangu wawase mpala kitale y'omukazi obolowooza nti nno ndi mwawo owa nange bibotantisa oba ogendage otantisa tebakyantisa tisanze agamutayi gonkwata ane nakuwasa ojja kubeerawo bwotyo mpaka nonofuna omusajja akuwasanga naye onkwata otya amatayi nonswazaswaza mu bantu genda eri kakati omukazi eyepakapanka mpozi ayagala mali kufuna lubuto lwakubiri kubanga ali awo yenna ayagala bwera nakyeyombekedde ebyo nno yepaka bwepansi buli kimu kiriya ene wange biri vere what a coincidence mbulira kyekiri kiriya Haji nze simanyi kyenyeza kwa Katonda simanyi oba ndi mwebaza nti Katonda bebaza mwebaza okubeera nga kusaidia yange buli kaseera nabeera kusaidia yange mbuuza nti oti kuno mbuuza yakoledde ki Haji ngenza okulaba ku bintu biri twali twogeddemu eby'omukolo ne bazadde bange naawe nagenza okulaba nga munnange Haji wange nga tuli mu covid embeera si nnungi covid yampitamu Haji ng'omuntu yenna ayagala omuntu nga tosobola kukkiriza bintu nti omukolo gubeerewo bishi ng'olinga eyaze omusango omanye Haji ze siringa abo abakazi abalala nze siringa nze njagala nnyo okuzimba omwami wange kati singa babadde obigambye bali abalala ebyokola emikolo singa kati bali mu kutikuka tunayambala ki naye Haji olaba nze ekigambo ekyo olwangudde mu matu pa ne ngamba nedda omwami wange embeera yinze ngimanyi ennyingiza y'omwami wange nkola ki ngimanyi yo era yasalikamu ne ngamba nti nenjogera ne bazadde bange ne mbagamba bannange mu kifo ky'okola ki okunywanjulwa okola omukolo mu musajja wange aleete kino mbadde mbasaba ebintu ebyo mukoleki mubiveeko okitegeera nenbanyonyola bulungi ne mbagamba omusajja njagala omusajja abaddewo ku lwange omusajja akoze bingi nnyo ku byange ate bambi musajja wange essaawa zino saagala muteeka ku pressure omanyi Haji nkwagala nnyo nkulumirirwa nnyo munnange kati ne mbagamba ebyomukolo bino tusooke tukoleki tubiveeko era munnange nabanyonyodde nibyendannyonyolako nobagamba nti omukolo babireke yes lwaki Haji nkulumirirwa musajja nze ekyomukulu nabadde sikirinaamu buzibu bwonna kakati ennyumba yiyo egenda kumpi kuggwa tayiro ze zikyagalayo kano omuceere gwabadde gutuuse emutukula sukaali naye atuuse kati ebyo ngenda bikola ki nze ebyo neemalirira ndi musajja amanyi bwetetenganya bagamba nti akali amaggwa kekamanye mukagakyusa omukolo nabadde nja gutegeka ngumale successfully ekyo nkikukakasa era ekyo wakoze ensobi nnene nnyo nabadde neemalirira kakati gutunulamu nga bagamba nti Haji Luntami alina omukazi simwanjule biba bikola lwaki okoze ekintu ekinswaza nze omuzadde simulinaamu buzibu nga akayanira hakki ye eri eba hakki ye kyogamba Haji wabadde nabadde serious walinda biko nga nsaaga gwe nagamba nti nkuleeta wano wawuliramu okusaaga kwange nabadde nkulumirirwa munnange siri musanyufu n'akatonda Haji era ekyo simanyi bwonaakinenenyeza ekyo nabadde njagala tukimale omulundi gumu once for all bwekiggwa ennyumba ye yewedde oleeta olesi mwana nga tumutwala ku DNA ng'ebyo nabyo tubimaliriza Haji lindako tekyetaaga kubira essaawa zino musawo wa DNA omwana tanaba kutuuka lindako omwana DNA. Hello? Yes. Kakati ebyo ndoza mugira mulindako mugira mu holdinga buli kimu we kiri we mba mugira nga mukyakirese n'abakola gundi abasiiga langi nabo baleke bagira bayimirizaamu nja kubanga mba updating oluvannyuma wakyaliwo ekikyakuttemu katono tuyimirizaamu tukiyimirizaamu ko byenabadde byagaza birabika waliwo ekibikuttemu nja kubanga mbategeeza oluvannyuma
kale bana nako mpamwe naku nga 3 nnya kijja kuba kiwedde kale mukwano Haji wabadde serious bwotyo nali nsagiddeko mu kintu naye kati lwakyo stop mbadde ngamba nti gwogambye nti wabadde wasazeewo ne taatawo at least walireseeyo sukaali at least sukaali wali mulese najja wano n'atuuka wano kati ate bwe wandigambye nti omukolo guyimirire sukaali yali badde akyajja kukola nenju kuba nti yabadde ewedde wate ogisendawo n'okola bwebirala Haji ozumanyiza ekintu kino nti ebimu osaagasaaga mukalirira wali mukino saasaaze kukikukwatako hani wange mukikukwatako sinabadde siyinza kusaala kakati kino kyangu nnyo tumalirize bumaliza kino bigenda okugenda maaso gaba obadde ogamba leeta mwana tugende ku DNA ekyo nakyo tukimale omulundi gumu tewali buzibu nze omwana ngenda muleeta naye sukaali ye yalize okitegeera nze sikira mbuzibu ekyogenda n'omwana wo kugende kati nze ekisanyo lyange liri bwe bati mbadde njagala abantu bano kati mbadde olaba kati olwo biri byonna byawedde kati olwo mbadde nsabayo ku transport omanye ng'omuzadde yenna bw'aba azze mu baana taddayo okubwereere era wankoze bubi nnyo sukaali eyo okumuganda naye sukaali gwe balitutteko ne bakola ki ne bagenda kuba agenda ne mukyala we ekyo tetukirina mbuzi ne bwe kinaaba kyetaagisa kubaako kale wetumugjaabo gwe bagenda naye ekyo nakyo tujja kikola yes kati olwo mbadde nsabayo ku transport mbaweyo ka transport Zahara naawe twali twabawa ssente kati wendi sente zembadde ninawo zonna zonna naziye mukolo guno omukolo gwolaba gumazeeko ssente era simanyi kyeweesuubiza nabadde nga njagala buli muntu yenna ajje ku mukolo agambe nti agi yakoze omukolo oli mugole oli metroni oli senga oyagala yamaama oyagala yamaana bano abato abawerekera oba oyagala bukanzu abamalusi bridal center ku Anet Plaza level 1F11 balina komisi zonna zonna zaali zowandiikaze zali Friday Stecia Mayanja oli mukolo gwondabako abanyamba za swala bamalusi bridal center bakwata ku namba y'essimu awo ojja kuba ofuna komisi nga gye wetaze kasitoma care nungi nnyo ate nga n'ebbeeyi yansekose